Okyalaba okwanjula n'embaga. Omuganda yalugera nti kali kutanda ne kali kusuula mu bengabi abasambaganye bw'atyo mwami Byakatonda Peter kamutsanze ne kamusuula mu bengabi abasambaganye era nga kamusudde mu maaso g'omukyala ali healthy, ali happy, alina vibe ate nga Nance bamuyita Nance Evelyn Namatovu kulikayo mukwano mubulango kwe bali kwera ng'okyali mukola programu y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole nkugamba nti mukwano bataffe abanjovu junior school basangibwa Nance na wamala geneyo mukwano twaleyo omwana fizi wa kuteesa naddala ng'omwana wa kisulo ate nga n'ebikozesebwa obisangayo tebakoma okwo bagamba nti 224 weegulire kapoloti ojja kusasula mpola mpola basangibwa ku Nansana Business Center ku Njovu Estates Sharita School of Beauty tuddamu okusoma nga 8 January leeta omwana asome ebyenviiri tuli badde ne boarding tubasomesa practical ate nga naffe era tukkiriza mpola mpola omugole alina omukolo guleete tugutegekere kubanga tuwambaza abagole tubakolako tulina gown change dresses buli kyabya mikolo tukina video bifaananyi cake decoration byonna tubina mukaseera kano tugenda kubeera nga tugenda ffenna mu maka g'omugenzi Bukenya nga ye yazaala omukyala ali happy gwe bayita Namatovu Evelyn ate nga Nancy Namatovu yamuleetedde omwami gwe bayita Mr. Byakatonda Peter n'asitula ab'enganda ze okuva e Rwanda nabagamba nze omukwano nagusanze mu mwana muganda yeddira nkabe omwana yagenze ovaayo ne bagamba kituufu wafunye omuntu kwate musanyufu anyuma ali happy ate nga mukozi akuzaalidde abaana abalungi nga lwaki tomuwasa gwe mukolo gwe tukere okubeera nga tukutuusaako congratulations bwe bali kuleeta birabo birungi nga bingi ate gwabaddemu akakuba ate nga akakuba tukimanyi nti kaba kategeeza mukisa katigende ffenna tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima bwanvu Happy New Year. Pereza kumireyo sagala mpitirire kwatirako bambi wandiba bwe budde bwe oligayo wange wayogere ekyo bwe kiba amanyi okukeera yangamba akagato kagure bwekesala nyuma okufa tokatendaba kano kagendeddeko kateteyi mukwana tulaba ku Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli waneeno ku mukolo ogw'okwanjula omulungi abako baze mu bungi ate nga bali smart ate nga bali happy bonna bali ready okubeera nga bagenda ku mukolo ogw'amaanyi bwe guti sibyo tusanyusa okulaba amina nyabo sibyo kyanne sebo jendi nyabo sibyo nyabo bulungi sebo oli otya leero ndi bulungi nkulaba wenna oli happy nnyo oli mu mood nnyo Anange sebo toyanjira ebitiibwa byo byonna amannya gange nze Byakatonda Peter nga gwagenda okwetwalira ani Evelyn Namatovu omwana ow'engabi oyo omaze naye ebbanga ki namufuna 2010 kati tuli mu 2023 myaka 13 ng'ekintu nga mukitambuza oluvannyuma lw'emyaka 13 kyekikuleese wano era ebbanga eryo lyonna limaze naye ngambya bbanga ddene kangende mu bakadde bandabeko buba bulya z'amaanya nga sigenzeeyo biki byakoze buleeta lugamba nti obulya z'amaanya bingi byankoledde kubanga nkuuma bulungi nnyo andabirira bulungi nkulaba weyagala nnyo muzaddeyo n'abaana 3 obadde olina okujja mwasinkana ludda wasebo twasinkana nali ntambula ne musanga nali ntambula ne musanga nali mukube eyo musanga walengera ekiwala oba kaali kawala ebiseera era yali kiwala nga kigumivu nga kiwe kikyuka bweki kitegeera bambi n'olumba tewatya saatya nemuyitiramu ensonga zange n'asooka nga bw'obimanyi namuga munnange mpa ku nnamba ye n'agaana n'atunuulira naye ekyomukisa omulungi Katonda byakola era luba olwo era ne musanga ogwokubiri
kakati yali alina kyambuuza era nga akinjagalako kubanga era nga bakimugamba nti oyo yakisobola nga gwabisobola najja kakati nemugamba ku namba n'agimpa bw'agimpa ne mufunya kyali ayagala kubanga yali musawo ye musawo naye yali alina kyayagala ng'ate era nze ekiina nemugamba naye muyitiramu kati bwe muyitiramu naye kyatwala ebbanga kumpi emyaka era nga 3 naye yagenda okulaba nga kyendiko kyekyo nga nnemeddeko nga kyendiko kyekyo nanzikiriza bambi bali kwekuuma ssebo basajja banna abali eyo amaze na mukyala we myaka 2 myaka 10 myaka 15 takola kino oyinza kumugamba ki akaloozo kemuwa emyaka 2 mingi nga muno bwaseka make up tajabwata emyaka 2 mingi emyaka 2 sabaali kale bwobanga ensawo badde sinnungi naye katono konna kofunye mufube mugendeko mu bakadde kituufu mubalabeko kale sebo kayimba kikoyagala okuweereza Evil Ralilo akayimba akakuli ku mutima ebbanga lyonna ng'ogamba kano bannange mutima gwe mpulira mwagala naye kayimba nga sisobola kuyimba nedda toyimba wekwogere bwogezi fe tujja kagattawo waliwo aka David Lutalo akagamba David Lutalo mukwano nsanyula keeko oba waliwo akalala ako kennyini Evil lindekera yani lusosi byoggenze ako kennyini kale sebo webaze ku bantu sebo bannange mbeebaza mikwano gyange mwenna abamperekeddeko bangi oli muntu w'abantu mikwano gyange baganda bange mwenna mbeebaza neyanziza nnyo okumperekerako noggumira kituufu ate ono ali wano yani dozira omulaba best man oba next man yagunze sibyotyanno sebo bulungi nnyabo sibyotya nnyabo tuli mu ssanyu mbalaba era tuzze tuyugumye ekibuga Jjagala era Namatovu gyali tetumuleka awo tuzze mu ssanyu epitirivu era basuubire kiyitirivu mukwateko mu ngalo nga webale kusalawo omusikesike mutulaba ni asinga webale kusalawo ssebo webalire ddala era we tunaaviira wano nga musajja ggumidde. Amina. Kale bambi tova ku Delta TV katongere okunyumirwa aba Sharitas by the World bebanyambaza Sharita School of Beauty Jelly Njovu Estate Developers pamwe Njovu Junior School boyina okubeera nga ate wesiga katongere okunyumirwa omukolo nkwagala nnyo. Temulwa kubanga abeeri bali kasana bange babudde bulebe mutambulire ddala baana bange olwobudde mugende abali abantu abasawo buli kyemukola mukikola bwangu abalala mubawe bajja kwesi Okuvetanete yo naline kwanga Buganda ntiryamanyibwa nnyo ebbanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Buli omu bwewombeeke kusamuzikirizayo twebaze Katonda. Omusomo mulungi Nile Grace Mukama twagala okwebaza ku lw'akaseera kano. Tugamba nti weewaawo Ebeneza osanidde. Mukama tukwebaza ku lw'omukolo gwa Evelyn awamu ne Peter.
tukwise Katonda wa bakatonda ojubere mu mukolo guno tusabidde embera y'obudde nnungi omusomo omulungi ssebo Mukama na bwekiteekateekeddwa mu kifo kino Mukama tusabidde kitambule emirembe etambule emirembe mu linnya erisinga amaanyi lya Mukama waffe Yesu Kristo etugamba nti amiina. Mukulika amakubo tujidde mu motoka mukwano zisi wali zonna zaffe tujidde mu motoka oba mumwajjidde muki owange eyakulidde ttiimu gye nasindise ebweru wangi ssebo kulikayo gy'ovudde buddeyo ssebo leero kubuli Nakaseke simanyi leero bwenaakola kubanga oyo muzaalise Nakaseke omusawo kulikayo gye nakusindise abantu abo obasanze otya? Nsanzeemu abalwadde babiri otyo omulwadde omu ng'alina obulwadde bwa tokatiivu era bwe mulabye ng'alina obulwadde bwa tokatiivu ne muwera w'emmandu so gwe bayita omuzindaalo. Omulwadde omulala ye mulwadde nnyo gyenkomeza nedda obulwadde obumuluma olwo dokita agenda omunkolerako ye Dr. Evelyn. Mukubireko Dr. Evelyn mu ngalo bassebo ne bajjamu akokonye kweto weesize omuzindaalo songa bwekyo dadi angi mukulu webale kulabirya baana kati tugende wa Malisuuli taata webale kulabirya baana naffe gye tukoze ayina yayongerwako ekyo akuleseewo nno ssebo yetalina budde mukulu omusana bwe gumwakako bw'ati bwaleera otyo atabuka empeke ya ssaawa omukaga era bidojji atabuka bwe gumwakako buli kyokola kikole mu mangu. Akabi kali mukulwa n'akabenje kava mu kupapa niriza ku bagenyi abeera obabuuzeeko sansoba abasewo kali muko sansoba abanyabo mukulika amakubo tetuli bayinula tujidde mu motoka zonna nnene tekuli ntono weekomeraawo brief and precise matata nantolabika ng'omudinka omweru Krista nkutegeeza ekyamazima mukuluze nkwagadeko ebintu kubanga obiyisa mu bwangu nga mukyala asiramuka omukyala asiramuka abadde Sara kakayabukayanga Amina nebeera Yosefu ngafuuka Muhammad osookera wa imaamu n'owuli embazzi kwata kwata ali kino kirabo omwana omugaggo mukulu bino bagabanga sigwe yabiguze nkugambye bikwanguyira taata bobanga obigaba kyovula bewaffe tuli straight forward tumiyawo amannya kati nze mbigaba bampita abigaba waliwo omukulu yabiguze yabigula ekyamazima alina motoka abangi alina byona omutwe omunene alina yitwe ekyamazima alinawo akasente keyekoleddewo we bamugambirawo nti olina byonna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi lekelao damoji tole yo salamu wallahi kwata damoji tole omwana wange assalamu alaikum lekelao kwata leke jikomi yao salamu tobaji sasa mwana wange tayo damoji tole mwana wange damoji tole omwana ajja kuleeta abalala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwata damoji tole damu akugambye damu tojerabira muwala wange damu assalamu alaikum wa rahmatullahi obusamu bugano dibuda twaleera kale njagala oyanirize ku bagenyi abo era obabuuzeeko tusanyusa obbalaba basebo kandi bannyabo tusanyusa obbalaba bannyabo
eradde banyabo eradde basebo eradde nnyabo mukulika amakubo tegatumanye tuze tuganyigiriza naye mwebale okunyuma. That's our disease, please. Mwala wange tuyongere ebisinzekaawo kale kunyenyezaawo kunyenyezaawo owange bwetwogeranye olina abasula mu disiko amazizina bagayigirawo yeteze mu byonna mukulu waliwo omwana w'omu naye atomedde atomedde enkata mulimu neza akasooli kale buli kyetukola tukikole mangu bakwateko ku mukono bekwateko ku mukono and stand up mukwate ku mukono mubakwate ku mukono selekita bampeera akayimba nga bwebagenda mugende mubawerekereko mugomerere bano mukulunze bwensiima mukulunze ensiimira ddala yakkiriza nkutegeeze ddadi nti osiimye taata nze ensiimye kwata okola mu kampuni yaabwo wani mukulu nze nkola mukulu kampuni ekyalo kiramba kituufu tukyagikolera mukulu mukulu kwata bannanga abeewange bawaana baana baffe tukubeko mu ngalo bagala okwebaza olw'ekiseera kye tuyitamu n'okusinga byonna nyongera okwebaza olw'okumanya okunyumya okyalina obudde tunyumye mukadde wange weewaawo tunyumye mukyebale mukuliko ekikopo mukulu wangi olina ensonga eyakuleese wano oba tunyumye kitange gw'obuuza nti faaza mukatulika ne sapuloja aba mu bulago otyo mukulukiriza mutegeeze ku lw'obukulu bw'ensonga eno dadi taata engalo z'owulira n'akaluleera mukadde ekyanya wamma mukulu okweyongera mu maaso n'emboozi eyandiise mukulukiriza mutegeeze taata ifuni bwe yamala okuyimba yasembera kumpi nayitudde ne muto wange pita nina okulaba peetero ng'atandise okuva mu mbeera omwoyo omutukuvu nakawaali natandika okwogera mu luyonaani nagamba limashakata yamandira wa ivurini otegeeza ki otegeeza gati amazima mu bakadde ba ivurini kunyanja lazima okufa nina okulaba nga ivurini yatandise okuka mu mbeera yeyagala mu latini shokoto yomandala bwe pita muli yategeeza nti pita bwe sikwaniriza waffe kwanjula ekyamazima lazima okuva kwanyala kuzaalira abaana nga mulimu n'abalongo amanyeza ensonga eyokusatu nga yekwata guno omukolo omusiraamu akugamba bwolaba nga haki ngetusa otwalibwa nga ivurini mugiwe pita agitwalire mutatuwa mbeera tuli basajja bawano kiriza mutegeeze taata senga yategeeza bw'otuuka nga okuba ng'omubala gwa wano ogamba butya yantegeeza nti senga mukwano gonse etuuse senga jangu olabe ekyamazima pita waitaterete senga jangu tulize gwe mwana mulenzi pita tate jangu omuwe ivurini alabe ne ku nkoko abange mukomaawo mwana wange weekomeraawo njagala tukube mu ngalo abeeruta ne ludda abataka bajikubansamba n'ababizze nabo otyo sekolaba nnemeddeko ng'akaleega akakadde okassa kudda waggulu nga kaddayo wansi olina jjajjawo akalina oba kuweewo okiwulidde
ndi muzindaalo kakati bwe kibanga kiri bwe kityo omwana ennombo ojja gyalomboza ebigambo ebyo ne bw'oba wattima ne bw'oba mukodo kwenkanawa toyinza butakkiriza kale baana bange senga basenga bonna mubajjeeyo okyalaba okwanjula n'embaga